This is the moment commemorating mu kaweefube w'okulwanyisa mukenenya mu ggwanga gavumenti ezeeteekawo kaweefube ow'enjawulo okulaba ng'akawuka kano kalinnyibwa ku nfeete we gunaakwonera omwaka gwa 2030. Okusinziira kwa lipoota eyakolebwa omwaka gwa 2023 yalaga ng'omuwendo gw'abantu abafuna akawuka ka siriimu bwe gwakendera okuva ku bantu 5,000 okudda ku 3,800. Akulira akakiiko ka Uganda AIDS Commission, Dr. Ruth Ssenyonyi ategeezezza ng'akawuka kano bwe kasinze okwegiriisiza mu bavubuka okuva ku myaka 13 okutuuka ku myaka 25. Abali mu P7, abali mu S3, ekiseera ekyo kizibu nnyo mu baana ate abawala bafunye nnyo obulwadde buno. Twagala n'ebyo tuyogereko nnyo abaana bano baleme kutufaako nga tulaba. N'ebitundu akawuka kano mwe kasinga okwegiriisiza byogeddwa. Ne southwestern Uganda, wamu ne central north, the Acholi region, Kisugumuguru, and to a lesser extent, Langi. Ku ntandikwa y'omwaka guno, gavumenti ya Amerika yasalako obuyambi bwe yali ewa amawanga ag'enjawulo nga ne Uganda mw'otwalidde. Kati bano bategeezezza nga kino bwe kyabakose nnyo naddala mu kaweefube waabwe ow'okulwanyisa akawuka ka siriimu. We were affected due to the fact that it caused commotion and everybody was calling us. We had to have a chain of meetings. We had to engage and advocate to ensure that people continue receiving services. Bagamba nti wadde waliwo ensimbi gavumenti ze yayongera mu nteekateeka eno naye tezimala nga baagala zongerweko. Government funding has been increasing. Unfortunately, it's not increasing fast enough, and that's why when the donor support drastically reduced, we were all concerned. Olw'embeera eno era waliwo n'okukendeera ku bungi bw'eddagala eriweweeza akawuka eryali liweebwa abantu abawangaala nako. Organization, some of these people would come and instead of taking their 6 months allocation, we reduced it so that at that point we are still trying to be sure to take stock and know how we stand. Abantu abawangaala n'akawuka kano batubuulidde okusoomoozebwa kwe basanga ensangi zino. Funding freeze and termination stand along the TB clinics. We were stopped from working. Lots of adults and elder and young people living with HIV lacked treatment. Some of them got lost. Okwogera bino babadde balambika butya bwe bagenda okuzaamu olunaku lw'okujjukira bannaabwe abakiridde ezira kumwa olw'akawuka kano lwe bakumirako emisubbaawa. Join us on Friday 16th May 2025 at the City Square as we work to build a sustainable HIV response to ensure that we end AIDS as a public health threat by 2030. Winnie Tesana Kayenja, agafeeyo ku Spark TV.